Nandutu Alice ow'emyaka 9 yasangiddwa nga yattiddwa ng'ono abadde yabula ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno bwe yali ava ku ssomero gye yali asomera erya Nakisanja Primary School mu ggombolola y'e Nabweru mu Nansana Munisipaali. Ono yasangiddwa ng'asobezeddwako nga n'olulimi baalusokoddemu. Era bwe yajja ekeri akawala kabadde asoma nako kannamakulu nemugamba namakulu yamanyi mikwano gy'omuwala mutwaleyo nemufunira n'owa booda wali eko namutwala ne banoonya bwe bakomawo ne bagamba omwana talabika abuze kati naafuna banne mu katale baganda be mu katale n'agenda nemukubira nemugamba oliwa nagamba nagenze eno kunoonya nemugamba wa nagamba ndi eno naye kankomewo nkubuulire nali ndi awusaalizi ssaawa zaali mu 7 ng'akomyewo nemubuuza mbuulira kiki nagamba tunoonyeza omwana akoze eki omwana abuze namugamba ye tukole tutya tutandikirewa. Maama w'omwana ono Naluma Rehema agamba nti babadde bamaze ebbanga nga banoonya omwana ng'abuze nga kibabuuseeko okumuzuula nga yattiddwa. Ono agamba nti omwana yabula ng'ava ku ssomero lya Nakisanja Primary School ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno n'asaba ab'ebyokwerinda okukola buli kimu ekyetaagisa okukwata abasse omwana we. Eky'omwana waffe ekisomero omuntu yazze n'amugya ku ssomero n'amutwala ne tulinda mpaka sabadde ssaawa banne bakomawo ssaawa 11 kati nabadde ndi awaka ku ssaawa 2 ne bajja ne baŋŋamba jjajja ali sitakomyewo neekubira n'amaka okusimu nabadde sinaako ssente ku ssimu eka eriyo omuko nemugamba taata oba ku ssimu yo kuliko ssente paka onkubire maama yaasi bagambye omwana abuze takomyewo naŋŋamba kale okutuma omwana eno ajja n'ennamba y'essimu omwana nga yabuze mu ssimu nga teriimu. Omutuuze wa Kayiseeri awo Nabweru division abazadde be mulimu Wakkulu Toofa ye taata alina emyaka 48 ne Naluma Rehema step mother alina emyaka 45. Poliisi yafuna amawulire nti waliwo omulambo gwa mwana muwala mu kyalo kibayita Senke ne basitukirawo ne bagenda ne batandika ogwabwe ogw'okunoonyereza ne bajja ne bawandika statement okuva ku bajulizi nga bamaze ekyo waliwo exhibits gye bazudde nga bino babagenda kukozesa mu kooti ng'obujulizi. Ssentebe w'ekyalo kino Wilson Sesanga alaze obweraliikirivu ku bavubuka abaagala ebyamangu n'asaba n'abazadde wamu n'amasomero okufaayo okulondoola abaana mu makubo mwe batambulira. Ekyalo tekibadde kino banza bukyanga ntuuka kuno ntegezaako emyaka 7 mbadde sirabangako kikolwa kifaanana bwekityo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasizza obutemu buno era n'agumya abazadde b'omwana ono nga bwe batandise okunoonyereza okugwa mu bufu bw'omutemu ono. Omulambo gw'omugenzi twagututte mu ggwanika Mulago eyongera okwekebejja tewali gwe twakutte naye okunoonyereza kukyagenda maaso. Twagala kukubiriza abazadde Mulanga mubeere bagenderevu nnyo mulabe nti abaana mubakwasa empisa abaana mubalabe nti gye batambulira wa naani omwana wagenze oba agenze ku ssomero temukkiriza abaana okutambula bokka ngamba nti oba ova ku ssomero oba ogenda ku ssomero mutambule babiri.